njaga tunula katego kano mukyala Narweyiso ne Mohamed Damulira yes ne CDF ne baga nti nedda basebo ne banya bw'omala okuba akalulu dayeeka weebake olinde ebinaava akalulu ku TV oluvannyuma lwa Bobi Wine okuleeta protestive vote bo ne baleeta ekizikiza ekyo Bobi Wine n'addamu muli b'amagye temuyina buyinza kwogera ku nsonga ezo ne bajjukira nti bakoze eki nsobi bamala okumanya nti bakoze nsobi ne bakyambaza chairman w'Electoral Commission amateeka gagamba kigenda okuzuulibwa ng'ebigambo bya chairman byayogedde tebiri mu mateeka naye ate nga yayimbye oluyimba lwa CDF abakyali independent Kyagulanyi talina byagamba ggwanga bikakasa bantu ti yeteeseteese okukulembera eggwanga lino kwabo bonna abamugoberera yes anti eggwanga lino terifugibwa mu yeye for us we analyze you ulidde anti naye bano bakyali bakibogwe kubanga bagenda kulaba bulabina Damuliro manya nsobi zaguddemu ennaku zino nti ne Luli mu 7 bwe yali agenda ku kitebe abaana abakyajinga abantu bali under his command goyinza okutya okukampeininga ng'oyimba ekigambo kimi people power tukubuuza manifesto yo egamba ki bw'otunuulira manifesto nayitaayitamu mu manifesto ya Kyagulanyi ekintu ekikulu amawanga gonna kwe gatambulira tekiriimu Kyagulanyi bw'aba talina byagamba bantu amagye muleeta gaaki nabaze ekayunga pick-up za poliisi eziwerekera Kyagulanyi ng'amazeraale kubanga buli katawuni akaddako wabeerawo abantu ababa bamulinze nga ziri 43 ze nabazeeko tewali kuuma mirembe goge gatabula emirembe njagala obeeremu mu kiraasi amagye bwe gatajja wabeerawo peaceful rurale era tewabeerawo kavuyo konna mu 7 yali amanyi nti omuntu agenda okujja mu bukulembeze agenda kozesa force era yagula emmundu eza buli kika n'okuzikola zikole nakasongola batika ku boda ezemperekeze ezo tugenda kulaba principle kulaba so sikuwulira kubanga mbeera mwe babeeramu bano abanupu there is nothing serious omuntu kyayinza okuwulira saalaba abantu bava Palisa kujja Butebo obaye tebalina nedda gye bali ate abaana b'amasomero nedda ulira mwatandika olugambo olwa propaganda bano kati onaddidde obulimba bwa UID kati tavanga mu UID yamanyirwanga abasala ebigambo kakati abaana b'amasomero bali buddawo omuzumanyi wa Uganda badde n'ennyina badde n'ekitaawe badde n'abaana kati abo wasa kitaawe batali NRM era n'owagira ebyo neyanzege bwana Mutyaba awuliza mabega awuliza matu Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno webala emirimu gy'otuusizaako engalo Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo olunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa 12 omwaka 2025 olunaku luno mu nsi yonna tujjuukirirako okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya era njagala okwebaza ennyo buli muntu yenna afuddeyo okulaba nga yenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kya mukenenya mwebale nnyo mwebalire ddala abasaale mu ggwanga njagala okwebaza ennyo kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi musaale nnyo n'abakulembeze abalala pulezidenti w'eggwanga naye bw'atyo saako n'ebitongole ebivunaanyizibwa n'abali muntu yenna sekinnoomu naye nga olunaku luno lujjuukirirwako nnyo okulwanyisa ekirwadde ekya mukenenya mbakulisaayo gye muvudde okukola abakozeeko abanyuse mukuliko eyo abakyakola mugende mu maaso abafunye ebizibu njagala kubasaasirako n'abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale olunaku olwaleero nina Kenneth Pokakande musajja munnakibiina kya National Unity Platform biseera ebisinga bwe nnoonya abantu nga munoonya simulaba nga bangagenda wali ku ttendekero ojja musanga waawo genda kutendekera wayita otomulabula bakyolagirira abantu wayita otomulabula so wali presidenti we era akutte ebendera y'ekibiina ekyo ku bwa presidenti Mwami Kyagulanyi eggulo yabadde mu debate naye debate ebibuuzo ebibaamu ndowooza oba obiddamu oba oddamu manifesto yo
Kakanda jatubuulira manifesto bwetambula nembeera okulonda bwe kutambudde. Olunaku olwaleero mwami Kyagulanyi abadde mu district ye Wakiso naye nga ali nnyo mu kitundu ekya Kyaddondo. Kyaddondo Greater Kyaddondo kuba mwe muli ne Kira municipality eyo Greater Kyaddondo. So abadde mu bitundu ebyo Kira municipality ne Kyaddondo East ne bali amatereke n'ab'ebyokwerinda naye ndabye wano mwami byakagabanga awolereza enneeyisa y'abasajja bagambye enneeyisa y'abasajja bange simbi bali ku mateeka bagoberera nsonga. So ebyo byonna Kakanda ajja kubanga atubuulira bw'omutunuulira aviira ddala mu field akatuuyo tekannakala tekannaba kukala. Wamu naye nina omusomesa wange mbadde ddudde mulabako musomesa wange mwagala nnyo musomesa RDC w'e Butebo omukulu Kyeyune Ssennyonjo munnakyaggwe ava wali nkulagirire emirembe ndagirira Kyeyune emirembe ndagirira ekyalo si kye bayita nkulagirire bayita batya nkulagirire mbadde manyi wasibuka wewe wenyini enkulagirire ate emirembe gyasibuka yeri obujjajja Kyeyune emirembe sorooza simanyi nze ndi weebulimu ono weebulimu naye ewaka wano Bukoba Bukoba alogera ligamba Bukoba naga Tanzania bana Uganda tebamanyi bamanyi bano betuwerera ebuddo ne buddo yennyini naye gyasomera ayinza n'okulemwa okuyitaayo nga we bayitayo buddo kakati olwo n'ategeera Bukoba Kakandira musa kubawuliriza. Okusooka kansoke nakwebaza kwa Abaganda bagamba ndyebaza ndya tagunjula munafu. Njagala okwebaliza ddala abantu b'Ekira municipality n'abantu b'e Kyaddondo East olw'ebbugumu lye balaze nga baaniriza pulezidenti wa National Unity Platform ate pulezidenti w'eggwanga agenda okuddako Robert Kyagulanyi nga wanise bendera ya Uganda akabonero akalaga okwegatta yadde nga tulina endowooza za njawulo n'ebibiina bya njawulo n'amadiini ga njawulo atwetedde meseji ya kwegatta tutambulire wamu tuleete enkyukakyuka kubanga era eruddewo pulezidenti aliko amaze emyaka 4 wangi emyaka 4 musango bantu babadde nga bamulonda nze njogera sibu babadde bamulonda oyagala kuwolereza nkubuulira kiri njogera ku myaka 4 ate myaka 4 ago avudde ne slogan protecting the gains mu Luganda bakiddamu batya okukuuma ebyo bye tufunye ebikoleddwa naye tugenza okukebera mu bikoleddwa ng'amalwaliro makalu ate amalala gavunze. Mwami Kyeyune gye yava mukwano gwange gw'olanjudde wano tujja kubeera naye era tujja kunywa naye emboozi mpanvu kubanga mbadde ndudde omulaba ate nga mukwano gwange ate yali ava mu kibiina ekyali kiyitibwa UPACA yali musajja mekete kati simanyi kwandudde omulaba naye wali yabanga musajja mekete kale nno bo balina ku malwaliro ge bazimbako gamba ngeri eyiganga n'amalala gafaanana ng'ago mangi gali amalwaliro nga 40 n'omusobyo naye kati bwegatuuka ogenze n'endwadde emu ovaayo n'endwadde 5 esebo the gains nze mbaddeko emulago weeks nga 3 eziyise mu ddwaliro ly'aba accident simanyi bayitayo balina erinnya lye bayitayo Kazolite si Kazolite eri nga mu ddwaliro ekkadde woyingira awo kakati bana bamenyese boda biki katanwanire mu ddwaliro okuba ekikonde kinyini kana agenda otuuka eyo ng'ekiri eyo nga ono yebase ku munne ono bamutadde mu lukuubo kwegamba
gains ezo kuziprotectinga kiyinza okubeera ekizibu muko neyanziza oyo Kakande mwami Kyeyune namusa kubawuliriza abatuwuliriza sanyusa okuba wano sookera ddala agala okusooka okukwebaza ggwe mwami wa Lusimbi Evans taata Nabbumba omuyizi wange ono musomesa wange musomesa byakusomesa omusomesa akyabijjukira lwaki kale nze nyinza n'okwerabira bye yansomesa era kati essaawa zino bwaseetinga pepa ayinza okungalamiza n'akubba emiggo ye bye yambuuzanga abijjukira naye kati mwami Kakande omusomesa asigala musomesa era essaawa zino ayinza oseetinga pepa n'enjigwa n'angalamiza Kakande yeetaaga okutegeezebwa eyo ne musomesa wa ngeri ki weetaaga okutegeezebwa naye ate bikyukanga kubanga nze ne bwe mbadde nga nsomesa nga mbuulira abantu nti nze nzijjukira from P1 nenyimba ne kati nsobola okuyimbira P2 twayimba bweruti P3 twayimba bwe kati so memory yange eno giveeko Kakande so kakati abatuuliriza sanyusa okuba wano naddala abewaffe wa Lusimbi babadde ayogerako Bukoba Kyaggwe n'okusingira ddala Seeta Namuganga ng'eggombolola ne Kasawo mbakulisa obuvuyo bwe mwayitamu ennaku ezo naye mbeebaza emirimu gye mukola n'emmwanyi zaffe okuzirabirira obulungi. Mmwanyi yalinnya ebbeeyi ne kooko gwe basimbye ewaffe eyo basimbye nnyo kooko Namuganga n'abalala bakoze Namuganga alinanye enkulagirire simumanyi genda mu maaso so kakati mwami Kakande ono atinkula ebintu naye nange sijja kukemebwa kugendayo kujja kugwenga obyogedde ebyayogera byonna obizikiza mu sentensi nga 2 byayogerako naye kanjozeeyoze ekibiina kya NRM n'okusingira ddala kikwatidde abendera kuba President Yoweri Kaguta Museveni entambula gy'atambuddemu ekulagira ddala omuntu eyeeteeseteese okusigala mu buyinza kati bano abakyagezaako era bajja kukoma mu kubannyonnyola simanya addako fe tugamba nti waali mu Luteeso tugamba ejayi Apugan President Museveni ejayi wali Koromojo eyeyi Ekapolo ne eyeyi ne naye musajja akutambuza amawanga nabiratuuko kapera byongo kakati Butebo so musembeza wano kumpi ono wabuzibu yasobola eri ono tolo Museveni ate buzibu ki Museveni Kakande fenago tumanyi kano kampe mudakika emkwano ono yewange okiwulidde Kyeyune gwe mmanyi akaluba ennyama era bw'oba onoonyereza obulungi mutwale ekapera bon apera baton eyo ate era omuteekeko amulaba ebyo byonna byayogera naye nsanyusa okulaba mwami Kakande kuba bwe twazinunda ebyo byonna byayogera bikinziira ku bbanga litumaze nga tetulabagana naye nange ndi musanyufu nnyo era kyobola ngezaako okwekuuma kubanga nyinza okudda mu bye twayitamu Kakande mbadde ndudde n'okumuwuliza ku mpewo za rediyo olw'ensonga nti gye mbadde simba ndwawo okugifuna naye kati eno gyendi Butebe oluusi njifuna ebitundu ebimu naddala bwe mba ntambula ensemberera Palisa oba bwe mba nkomawo eno teekako Buteesi wali nga 97 kasiriza 3 nga ngenda okuwulira nga tuli waka neebaza olw'omulimu omulungi naddala okubeera nga
mutuwa ebigenda maaso kakati nze kibadde kinyamba ng'oliko walako eyo n'omanya nti bino bye bigenda maaso kino kyatambuddewo ekiti gamba nange nesibeera nnyo wala n'ewaffe omanyi ne bagamba nti ebuvanjuba bugwanjuba wasigala nakuyimirizaawo awali omukka puroguramu eyo weerabira nti nze omu ku batandisi baayo era lumu ndowooza nja kujja wano tugasimbagane n'abo booleeta babuuze gye bavudde waabwe gyali gyenvudde waabwe kuwali omukka era nja kubeebaza olw'okuba nti bagondera okuyitibwa okubayita ne bajja ne boogera bye boogedde naye singa tuyitamu ne bakaluba mukasa reverandi oyo reverandi yesimbyewo ku municipality mwamu makadi ya district n'anoonya municipality awe nayabukanira naye twamuwa kadi eya district nafuga emyaka 5 negigwako nemutamwongera kakati twamumabumi twamuwa negigwako kakandi mu ddakiika ze tulina olunaku lwaleero muli mu kutambula kampeyini zikyagenda mu maaso okusoomooza kwe musanze kubaddewo era byebyo bibaawo buli kimu kyonna mulina okubisinkana ogenda okwetaba mazina g'enkima emikiro olina okukkiriza okukubako n'okukoonako naye twagala kati okutandika okutunulira obudde buweddeyo ebbanga liweddeyo kati twagala ekinyusi manifesto ey'ekibiina ekya National Unity Platform kale n'ekinyusi tekyali mulina gye mulengera ekinyusi kati wetuyimiridde teyalibadde na manifesto kuba kati wetuyimiridde buli muntu amanyi ensonga zaabo abesimbyewo n'akalulu ka Uganda kalina history eyo fena tugimanyi bulungi yeyokuba nti nno bulijjo kikaluubirirwa mu kalulu kennyini okuleeta ebyo abantu bye baba boogedde nga basudde akalulu kabeeramu akavuyo ekitibwa okubbibwa kavaako n'olutalo olulamba mu 1998 omuntu omu n'agenda mu nsiko ng'agamba akalulu kabbibwa n'amala emyaka 5 n'ajja mu kulembeze era kati akyali mu bukulembeze amaze emyaka 4 ng'ali mu bukulembeze nga bamulonda emyaka 5 nga gibaawo ne bamulonda toli mwogezi wabali wali mpuliriza kakati mu myaka egyo 5 mu 4 mubaddemu okulonda okwenjawulo mu kulonda okusinga kugweredde mu Supreme Court nga waliwo okuwawaabirwa era kooti ya Supreme Court mirundi egisuka mu 3 yavayo negamba ekituufu akalulu kabaddemu okubbira n'ekitukaluubiridde okufuna obululu obwabbiddwa okusobola okukyusisa ebyavudde mu kulonda naye wano jjo lyabalamu omwana ono muto wange President Bobi Wine Kyagulanyi alina ekintu kye yakoze bo balina enjogera yaabwe egamba yakulabisa ndowooza kye kinyusa ekisinga obukulu kuba buli muntu agamba akalulu ka January 15 kanaaleeta ekyo abantu kye basazeewo era ekibiina ekimu ku bivuganya eky'amaanyi ekitibwa ekya National Unity Platform kyaleeseewo n'enkola eyitibwa protest vote oba wagiwuliddeko naye ennaku nga 2 oba nga 3 oba 4 eziise mukyala Nalweyiso ne mwami Ddamulira baavaayo nga bawakanya enkola eya protest vote kubanga protest vote ekirimu ekinyusa ekirimu kigaa nti bw'omala okukakuba kakuume mubeere wali we balondera naye nga mukumye distance mumale okubala akalulu kammwe mufune ebivudde mu kalulu mujaganye nga muyingira ekibuga oba wona omwagala okujaganya kakati eyo ebadde message ya mwami Kyagulanyi mukyala Nalweyiso njagala tunula akatego kano mukyala Nalweyiso ne mwami Ddamulira oba ne CDF yes ne CDF yes ne bava ne bagaa nti nedda basebo ne banyabo
bw'omala okuba akalulu dayeeka weebake olinde ebinaava kalulu ku TV ate gw'obadde oyagala okalonda ate okalangirire sigamba kulangirira oba kyenjogedde okiwulidde bulungi njagala ompulirize bano bagambya eggwanga omuli Nalweyiso omuli ne CDF ne Mwami Damulira CDF ne Damulira bo bamagye okyo kitegedde ne Nalweyiso wamagye in fact bona basatu bamagye amagye nitegeeza UPDF ndowooza obuyinza bwa UPDF obumanyi naye nyinza obutagenda nnyo naye kinjagala okiteeka emabega obwongo obwo nga bagamba abantu nti mubamumala okuba akalulu abamagye aba UPDF bagamba abantu nti bamumala okuba akalulu muddeeka mukoleki mwebake oluvannyuma lwa Bobi Wine okuleeta protestive vote bo ne baleeta ekizikiza ekyo mugende eka mukoleki mwebake mulinde ebinaava ku radio ne ku TV kalulu kalina okubaako emirembe Bobi Wine n'addamu n'agamba nti Nalweyiso ne Damulira ne CDF muli b'amagye temuyina buyinza kwogera ku nsonga ezo because etteeka lya UPDF Act teribawa buyinza obwo ne bajjukira nti bakoze eki nsobi bamala okumanya nti bakoze ensobi ne bakyambaza chairman w'Electoral Commission n'ayita press conference n'avaayo n'agamba bwemumala okukakuba muddeeyo jjukira ono chairman w'Electoral Commission ng'amateeka gagamba anti nkujjira chairman y'okwogera kakati chairman wamala okwogera ekibuuzo ne kijja amateeka gagamba ki kigenda okuzuulibwa ng'ebigambo bya chairman byayogedde tebiri mu mateeka naye ate nga yayimbye oluyimba lwa CDF Nalweyiso ne Damulira oyo chairman abakyali independent ko Bobi Wine mwami byabakama ebintu byogera tebiri mu mateeka kuba etteeka ligamba bw'omala okuba akalulu in fact tusumulwa na boxing abantu tebannawera ku polling station at least 20 era abantu bwe bajja sumulule box ne buli kintu kyonna naye ku polling station kubeerako akaguwa abantu babagamba okubeera mu meters nga 2 okuva awakolerwa emirimu egyo awo is a public place era gusobola n'okujja n'emmereyo n'olindira awo paka bwe bamala okukabala eryo lyetteeka kati mwami byabakama n'ava ku tteeka n'agenda ku magezi ga Nalweyiso agadamulira naga CDF nsuubira akalulu kano we kabanga kakubibwa oba campaign nga zigenda maaso mubeeramu ebintu bingi kubanga enteekateeka ebaamu kye tuyita okulondoola intelligence zibaawo buli kimu kyonna kibaawo okusobozesa akalulu kano ba exercise okukolebwa mirembe neggwa mirembe buli kimu nekigwa mirembe naye singa waba wazuuliddwawo obuzibu wafuddeyo okumanya lwaki mukyala Nalweyiso lwaki amagye lwaki mwami byakagabo wa poliisi oba mwami Damulira ne mwami byabakama bayogedde bwe batyo mwafuddeyo gwolowooza lwaki bayogedde bwe batyo protecting amugati they are partisan ekyo kyokka yes kubanga no what we are talking about kati kyetwogerako is power transfer Nalweyiso CDF omumanyi era omanya muzaala eyo tuveeyo nkulaga eyo tuveeyo anti kyengezako kulaga ombuuziza lwaki CDF kitegeeza Chief of Defence Forces etteeka lirina obuyinza bwe limuwa okwogerera Electoral Commission si kyekimu ku buyinza obuweebwa CDF tebuweebwa Nalweyiso tebuweebwa na Damulira omanye ensobi zaguddemu ennaku zino nti ne luli Museveni bwe yali agenda ku kitebe abaana abakyajinga abantu bali under his command mwami Kakande yes era ne wabeerawo okwetonda oba ebintu ebyo badde obigoberera buli kimu mbadde naye ogwo si mulimu gw'amagye UPDF kyengezako kulaga nti UPDF yavadda ku mulamwa neyingira ebyobufuzi
kyovola ba CDF kati nja kujukiza ebintu nyuma tuludde okukwatagana CDF ayina bana byabufuzi babadde akwate ennaku zino aba NUP n'abateeka mu basement n'agaba nombalina mbasomesa olulimi olunyankole basomesa n'okweyisa obulungi era n'abakuba n'abamenya amakulu CDF nga tabatudde mu kooti bw'alaba balwadde n'atwala n'asuula Masaka mu kooti ogwo si mulimu gwa CDF era CDF bwakola ekintu ekyo abafuuse partisan teba UPDF todduka teba UPDF olwo gaba gafuuse maje ga muntu geyingiza kati ne mu byokulonda kyova olaba abakuba abawagizi lero mva mu campaign echadondo east ndese ba deployings UPDF military police JAT drone APC zino zibya ne mundu negwende nyingi bazita batya mamba zona zili drone bwe ngamba drone nganti bali rede beba tubakute ku trigger olwaki kubanga Kyagulanyi agenda kwogera kitegedde fe tubadde tumanyi na maanyi bantu ge balina nti gasinge mundu ne tugalabidde kati ku kino nti Kyagulanyi wagenda okwogera ngali mu konvo yagenda okwogera amaje gajaga kuba olowooza amaje gava kutoku ate amaje gadiploying bwaki ateeka amaje ku pick up okuva ewuwe oba yonna gye gavudde okujja ogenda Kyadondo East Kyagulanyi agenda okubalala abana kigendererwa ki kubanga tewali kuuma mirembe goge gatabula emirembe njagala obeeremu mu kirasi amaje bwe gatajja wabeerawo peaceful rally era tewabeerawo kavuyo konna n'amaje bwe gajja gakuba emiggo kwa amaje gamanyi kulwana kibanga embwa ze batandise okuleeta ziri trained kulumba era zatandise okuluma abantu bateeredde abawagizi ba Kyagulanyi embwa ne zirumba okiwulidde kakati aleeta embwa mu crowd abagirese kukola ki mwami kaka kunoonya mwami kakande amacha ga leero bukedde ndaba amawulire obanga ndaba emitimbagano nti NUP egenda mu kooti era egenda kutandika okuwawaabira ensonga ezo kirabikanga ekinyusi oba ekizimba kyayabikidde nnyo eyiganga wabaddeyo abafudde Kayunga baalumiziddwa n'ebitundu ebirala ebyo byonna bituukawo mwami byabakama ye amateeka ge nange nembuuza mugagoberera ng'ag'ebyokulonda mwami byabakama yanafuye nnyo bw'aba obunafu bwe kyemuva mukozesa obunafu bwe obutagoberera mateeka ate uwa kati kankubuulire eyiganga laale gye twakubyewo basooka kugigaana nga batugaana mu kifo omwaka kuwa laale zabeesimye kuba pulezidenti basatu naye Kyagulanyi nga takkirizibwa gikubawo era teyagikubawo era bamutute kuleerwe kumpi wabweru w'ekibuga gye yakubye laale n'olwo bagaza abantu bo balina bamulumbyeyo era laale olwawedde tebabuuziza nga bumanyi ekintu ekitibwa presidential campaign kati kankikubuulire kuba mwagala kiwa definition mpya presidential campaign ebeeramu okujaganya ebeeramu okuyimba ebeeramu okuzina amazina ebeeramu okuwerekera wano mu Buganda omuntu ne bw'aba azze n'akyalawo olufuluma ennyumba omuwerekera n'omutuusa ku mmotoka omuntu gwe baagala omuyisiza watuufu walina okuyita so si kumuyisa wa neighbor ndi mukulu ekimala kati kankubuulire ndi mukulu ekimala y'ensonga lwaki tosobola kunnimba nze nalabako President Museveni ng'akyali muganzi nze banzalidde wano nakawera wenkulidde nga pikipiki ezze neeyitamu era nga ndi president ajja ekkuba abantu ne baliziba ne bayiika mu kkubo wane nakawa katale nga bavudde waggulu ne wansi okulaba ku president era naye bwe yajjanga mu Benz nga bwetuuka ennakawa ng'essala bweti n'asituka n'avayo n'olaba ensi bwefa kaakati bw'abajja batusiba mayiro 2 nekiboko Lutindo ampuliriza tukoma
Lutindo wano ku Lubogola Simba. Walusimba Evans mu studios. Kenneth Poka Kande kibiina kya NUP nina RDC Webutebo Kyeyune Ssenyonjo. Mwami Kyeyune. Bino byonna ebigenda mu maaso si bipya. Oba ebimu oyinza okuba wali obirabyeko, ebirala obadde obisuubira. Bwe njogera bwe ntyo nti embeera gye tulimu ey'okukuba akalulu, ey'okunoonya obululu, ezisinga obungi oziyiseemu. Okusinziira ku mbeera eriwo, Mwami Kakanda agamba nti omwaganya teguweereddwa kandidenti we olw'okuba amaanyi alina mangi, okulabisa kungi. Omwaganya tegumuweereddwa era teyeetaayiza na kutegeeza abantu ebyo byalina kukola, okuleka okumubonyaabonya n'okutawaanya okutyoboola eddembe ly'abantu. Embeera gye tulimu essaawa zino eri abalonzi, eri be tugenda okulonda n'eri eggwanga, olowooza eyinza kutulekawa ng'ennaku 40 gaweddeko oba ennaku 60 gavumenti endala ngezzeeko? Taweereddwa mukisa mwaganya kubuulira bantu mwaganya mutono byabirina kimbuuza kwentandikirawo byabirina. Alina manifesto Kakandi? Talina. Kyeyune muwe manifesto. Ntandikira ku nooti eyo nti Kyagulanyi talina byagamba ggwanga, bikakasa abantu nti yeeteeseteese okukulembera eggwanga lino, oba alina obusobozi okukulembera eggwanga lino. Osobola kwabo bonna abamugoberera. Yes, anti eggwanga lino terifugibwa muyeye, lifugibwa bwongo. Yes, terifugibwa muyeye n'oyoola kwegamba n'oyoola loga ayodde ki, yagamba ki, terifugibwa kuleekaana buleekaanyi nakwogera byonna byoyagala ebitakwatagana. Because by the way chances nfunye nga mulaba byayogera tebikwatagana, tali mu luzungu bagamba tali coherent. Now badde mpuliriza Kakande ng'ayogera wano nengayi ne Kakande yeerabidde nti looya kati ate ali mu kalebule, ali mu byakasalo, ali mu bikikinike ebitaliiko omutwe n'amagulu. Ekisookera ddala nkimanyi bulungi nnyo okujjako simanyi we yasomera amateeka oba tebakyasoma courses ezo. Waliwo osoma amateeka waliwo foundational courses ze baasomanga Makerere ne bakusomesa what a state is. State kyeki? Kakati bw'omanya state tegenda mu luwummula oba teyeebaka oba teggalawo kubanga waliyo akalulu. Kati state abatuuliza ndowooza okubagonzezaamu kankozese gavumenti naye si kyekitegeeza kyempise state. Kati state wemba ngonzezaamu bwe buyinza eggwanga kwe litambulira. Kati state teggalawo kubanga wabaluseeyo omusajja ayogera ebigambo ebitakwatagana ebikuma abantu omuliro mu bantu. Kakati ffe twebake. Kati yensonga lwaki olaba nti kino kyabadde yemulugunyaamu ne baleeta amagye ne baleeta ki. Ekisookera ddala kukuuma mmwe kuba babamanyi muli reckless. You are just reckless. Tebalina buvunaanyi bo bennyini be balina okusooka okuuma. Batikka ku bodaboda ez'emperekeza ezo abawulira tugenda kulaba principle kulaba so si kuwulira kubanga mbeera mwe babeeramu bano aba NUP. There is nothing serious omuntu kyayinza okuwulira okuggyako abalina omukisa ababeera awo ku karingi ako nkaka abantu 100 abasooka bwate bwe baba bafuddeyo oba ku TV wano. For us we analyze you. Ulidde naye bano bakyali bakibogwe kubanga bagenda kulaba bulabina. Ng'oyinza okutya okukampeininga ng'oyimba ekigambo kimi people power. Tukubuuza manifesto yo egamba ki? Bw'otunuulira manifesto nayitaayitamu mu manifesto ya Kyagulanyi
ekintu ekikulu amawanga gonna kwe gatambulira tekiriimu tebakiteekako mutima kiki ekyo peace and security era ne bu preamble nasoma preamble ya Kyagulanyi I think ekigambo security does not even appear jibaite nyanjula nga yanjula manifesto yi amawanga gonna okujja Kongo otubuulira Somalia the failed state ng'otubuulira Sudan failed state uli gwanga lyonna ekisookera ddala empanji y'obukulembeze byebyokwerinda ebyobutebenkevu bino byonna bye mugamba ojja kubanja eddembe ly'obuntu oyagala simanya abantu begatte oyagala okulwanyisa corruption ani ebyo binyumya ng'omaze kunyweza byakwerinda Kyagulanyi takirina kati abo kati kibinyo nemu kimanyi ono yasoma kibayita French Revolution enkyukakyuka zaaliwo Bufaransa mu 1789 omusajja yabagamba nti bakizuula luvannyuma nabagamba nti kyali kibi nnyo abantu okutandika okubalengeza eddembe lyabwe n'otobasomesa buvunaanyizibwa bwabwe kati ne Kyagulanyi bw'aba ayogera ku bino talaga buvunaanyizibwa bwa bannayuganda nzaawe entandikira nenga nti ono tali simukulembeze oyinza okuba n'abantu osobola okuba ne kyebayita karizima nti abantu bakulaba bajja niwankubadde tamanyi lwakyazze abala beesanga bwesanze nga bali awo bano tebamanyi lwaki bagenda abamu ono yamanyi kakande naye abantu abamu bo bagenda omanyi ng'ogyeko okuba nti Kyagulanyi alimu abantu nga basatu balamba kuba waliwo Kyagulanyi omuyimbi Kyagulanyi ayagala ebyobufuzi Kyagulanyi munagomba alimu abantu bangi kakati abantu abamu bagenda lw'ensonga ez'enjawulo Kyagulanyi yeddira embogo eriyo n'abagenda kuba yeddira mwami Kyeyuni yes nga ndabanga ekintu akisize nnyo wansi nkubuulira eggwanga lino gwe tolina kyolaba Kyagulanyi kyategeeza abantu ggwanga lino kye lyetaaga ati nkunnyonnyodde nti bw'ogamba Uganda empya you don't byetusoma tugamba can you unpack osobola okujanjuluza si kugenda ng'obakira bubakizi w'ogudde n'osanga mu abasirikale kati olwalira abadde ali ku basirikale ndowooza abadde kireeyo mu abasirikale tubalwanirira nammwe mu abasirikale ali ku basirikale is that the issue of governance eggwanga oliteekedde kipulaani kijja olina eggwanga lino bw'ogamba nti tulina obuzibu ng'eggwanga Uganda tuleme kwerabira Uganda eri mu Africa mawanga gakyakula galina ebizibu byago waliwo ebintu ebizibu byago ebiri ebinansangwa abazungu bibatulekamu nti tukyagezaako okujja mu bunya okuvaayo mu byenfuna n'okuvaayo mu byokwerinda okuvaayo mu nteekateeka z'eggwanga kati bw'oba tosobola ku addressinga ekyo ng'oyogera revolution how many revolutionaries has that man read about revolution which revolution can you make reference to yes nkubuulira so muleme kubakira bubakizi bigambo kuba mwabirabye natwalina balekikyala baffe nga bagamba don't just cut and paste olabye ekigambo wali n'okiteeka wano mu ese so mwami Kyagulanyi akatinga kuba yawulirako nga boogera revolution toyinza kwogera are you a revolutionary yourself because you must be revolutionary waliwo obutaba revolutionary naye nga ekiteekawo ekyo kyoyagala okubeera okisobola okikola era nga wali okisoboka tosobola kubeera nga toli mukristaayo n'ogamba nti oyagala kuleetawo bukristaayo tosobola so kakati so mwami Museveni ye ali miles nyingi ali mailo nyingi eggwanga lyo kyobolaba nti emyaka giweze ng'ogyeko emyaka giye egyasooka nga awambye obuyinza kati emyaka okuva mu 96 abantu lwe batandika okumusaamu obwesige nga bayita mu kalulu n'okuva ku olwo tebaddanga mabega kakati kuba lwaki ye mukulembeze gwe bagezezzaako ne bamwetegereza
bebamukakasa nti ddala ono yasaanidde kubanga agenda yerikiriya nti ono yabadde ayogera ku malwaliro ani enkola ye era yeetaaga kugibasomesa bano newankubadde abamu bebuzaabuza ate amalwaliro ga UPC yasooka tegaali 40 nga bwogambye gali 22 olidde kakati okuterezebwa simusa yes anti yo muterezeza kati enkola ye president bwasanga nti amalwaliro gali 22 referral hospitals ali meka wali weji kati zisuka mu 10 referral hospitals ngojeko mulago national referral hospital we have regional referral hospitals including Kayunga je mwabadde obo mwagende biparete mu bisoma nti kuliko ne musoma regional referral hospital kakati enkola eriwo ti president Museveni yetegereza ebizibu by'eggwanga nga batugambye nti obukulembeze wetaaga kwetegereza ebizibu by'eggwanga noga kati nyingiriramu wa kiki ensolovenga so sikuddamu banno bye baddamu n'agamba nti kati njagala okugereza omuntu oweddwaliro Kayunga hospital gye tuba tukozesa oba Kawolo hospital omuntu ave si Bukunja ajje Kawolo kubanga yalina kujjaawo president agamba no katuteekewo health center eyokusatu health center eyokubiri health center eyokuna olidde tukendereza abantu zo gyeziri esi Bukunja eriyo health center 3 olidde oyogera ku health center ng'ekizimbe oba health center nga facility kati ekyo kinziza ku kyeyayogedde ng'ekizimbe oba nga facility ono yakawaŋŋamudde bwe yagambye mbuzivunze leka kukudwalira bannayuganda olw'okuba kati kakande ye ali mu kirasi batambula na ku insurance bagenda bugenzi naye alina abantu abatamwenkana balwanirira tabasaasira nodda tabasaasira abakudali ng'ataga nti evunze mugitereze gye bagenda njagala okeera enkya gwe sooka wali mukono gwe gyobeera abantu babeera bajjudde bwe bati kyogamba abantu abo basiru nti buli ku nkya ne bajja nga tebalina kye basuubirayo kankuwulire obujjanjabi bwa mirundi mingi nti okimanyi nti abakugu b'ebyobulamu babeera mu malwaliro aga gavumenti omusawo okukebera obukebezi kyokka bwe bujjanjabi obusooka so seeno gye mugenda private n'akuba empiso nga nekyakuba takitegeera kakati gavumenti ebyo byonna ebikola kati badde kyembadde nkubuulira nti olwaliro tuluubirira okulaba nti amalwaliro abantu olugendo lwe batambula okuva gye babeera okutuuka awali obujjanjabi lugenda lusalika kubanga n'olugendo nalwo lwongeramu obulwadde kati tobeeranga eyo n'otandika kuvumirira buvumirizi nga totegedde nteekateeka ya gavumenti nga bwetambula omusajja ava entwetwe ajje atambule otuuka ekiboga mu ddwaliro aba yeeyongeddemu n'obulwadde kati president kyava akuteerawo health center 4 eri entwetwe health center 3 si buli kimu kugambye nti eggwanga lyaffe likyali lya wansi neyanziza mwami Kakande okimanyi nti olwaliro lwentegedde nti nno mumalira abantu obudde temulina ne bwe mbagamba abantu abo bonna n'abamu bonna temulina kye mugenda gamba abantu temulina kye mugamba bantu olwaliro lwenkitegedde lwokiwulidde lindako kulese noyogera kyekyo kyenyini kyenjagala kyeyune twadde tanikano ng'abasaaga netwogerako ku background ye esokera ddala oba abatuuliza bakimanyi nti twogera na RDC najanjudde nti RDC we Butebo civil servant oba kiwulidde ekyo RDC civil servant bano nno ssebo babadde bakulira mbu security committee esalawo bwa Kyagulanyi wagenda okuba laale omulidde envuga gy'avugamu mulaba obutali bwenkanya obuli mu Uganda wulira campaign RDC gwe bakugamba nti bw'oba ogenda mu district ye yatuusa olukiiko lwa security ndowooza olaba obuzibu bwe tulina ankoze bulungi nnyo mulesi nankoze bulungi yeeyambudde omanyi Kyagulanyi abalabisa
nasoose nga nkulaga nti yalabisa chairman wa electoral commission kati alabisiza government number omukiise RDC yes mubaka wa president RDC era yabeera chairman wa security era akakiiko ako ke kasalawo mu byokulonda laale n'atuulawa nawe de campaign gyakuba agambye talina mu byagamba abantu antuwuliriza is a civil servant ayina kuba nito oba ayina okwebuzaabuza n'abikkako ol'ensonyi zaggwawo avuddeyo okiwulidde neyeyambula ng'ensi yonna ekolaki eraba ekyo mumazi ekyokubiri Kyagulanyi bw'aba talina byagamba bantu amagye muleeta gaaki ali mugamba abantu bitali mu magezi bw'aba nga Kyagulanyi si wa buzibu era abalaata mu bubalaasi tana kyagenda okukola lwaki mu deployinga nabaze ekayunga pickup za poliisi eziwerekera Kyagulanyi ng'amaze laale kubanga buli katawuni akaddako wabeerawo abantu ababa bamulinze nga ziri 43 ze nabazeeko ekayunga pickup za poliisi nga tuva ebbaale tujja ekayunga ono gyagambye liri Faro Hospital nga tujja ekayunga nga ayina 4 mwezi naye tugenda okuyingira mu kayunga tawuni ng'ate ku bbali kusimbye abasirikale nga ne mamba kweziri n'ebimotoka by'amazzi nga bisimbye bwe biti nga n'abasirikale basimbye layini bwe bati bakute n'emiggo bakuba buli muntu avaayo n'awubira Kyagulanyi bw'ati. What is that? What are you talking about? Bakuba tear gas indiscriminatively buli obasa ono talina kyagenda bagamba babataasa bavubo bagende awo ntegedde okiwulidde otegedde babataasa nakugamba talina kyagenda bagamba baveewo abamalira obudde nominated candidate kakati nze kankubulire kino kyenjaga okubula mwami kyeyune kyayinza okuba nga tamanyi nze ayina akatono kemanyi ku security etaliyo ono gyakuuma eya intelligence okiwulidde because Museveni ali fed on intelligence kati bano ba RDC tebamanyi bo Kyagulanyi bamulaba ng'ayogeramu obuki obwogezi naye abali mu security munda bamanyi threat Kyagulanyi gyali eri power gyowabadde kukuyita state okiwulidde state ekimanyi kati kankubulire ekyo badde tumanyi mukulu kyeyune Museveni nze gwemanyi obulungi ate nga naawe omumanyi oneeyisaako bweyisa Museveni yali amanyi nti omuntu agenda okujja mu bukulembeze agenda kozesa force era yagula emmundu eza buli kika n'okuzikola zikole nakasongola ono akimanyi kinamulema kwogera olw'omugaati naye yagula emmundu eza buli kika nga yeetegekedde agenda okukyala ennyingo obuyinza bwe ono bwayise state okiwulidde ngaloza agenda kukozesa mundu Kyagulanyi eggulo mu debate wamulabi kuba badde ombuza n'ebya debate yagayenze ndi muyekera Kyagulanyi yes ndi muyekera atagenda mu nsiko ndi muyekera atagenda kukozesa violence ndi muyekera agenda okukozesa people power obuyinza obw'abantu kati kankubuulire ono mumanyi kyeyune mumanyi bulungi mumanyi akimanyi bulungi nga nange bwe nkimanyi nti obuyinza obw'abantu nga bakoze decision basinga emmundu esinga okuba ey'amaanyi kyekimuzaako kati kanzigwako oluvannyuma lw'ebyo byonna mwetegese mutya kyengezako okulaga nkulaga ekigaali gye kiraga n'okutawaanako nokowulidde atawaana byonna simanyire center abantu kati kankubulire nekyobadde tumanyi mukulu kyeyune abantu issues malwaliro masomero nguudo bwavu agriculture byonna babimanyi kuba bye bayitamu everyday baagala kintu kimu enkyukakyuka egenda kujja etya era kyovola Kyagulanyi akola ekintu eki kubalaga nti enkyukakyuka egenda kujja atalina kyagamba mumubuzaako lwaki obwekyusizo kakande kyabuuza waliwo ekitundu kye bayita sanga okimanyi sanga mwankole bano abanopulwe bayitayo ba bizinesi abasajja abo
ebiseera byonna byempiseeyo basajja basuubuzi bapatikanye obunyama bwonna baabuyoola omuzigo ne bayoola n'ebyamaguzi byabwe ebirala yensonga lwaki walabanga abamu banyiize ne bagamba abasajja bano babbipi so kati kyenkugamba nti tebalina agenda yensonga lwaki omanyi bagamba nti azaala omulalu amumanya lumonde ababa basiba kuki ku miguwa bano teri ayinza kubaleka banyaza obusimu ebyo ebintu ebimu tebivaayo ate ayogedde ku intelligence okimanyi nti nga RDC nange consuming intelligence banyaza obusimu yalowooza RDC chairman wa security chairman wa security nga tomanyi tolina intelligence so kakati tubekengera tubakugira okulaba nti tebamala kuba na Uganda mirembe bano bakikwata bubi era nga bwenkugane tebamanyi bukulembeze babudukanya balowooza nti campaign kitegeeza nti otaataaganya abalala nti bonna bali kuggwe nedda oluguudo ne mulugala olaba be baasibira Kayunga wali be bagoba omuyeye gwali guvudde luddawo Kayunga mwennyini ogwo pikipiki no bana bava ludda lwa kabimbirise obenga njogerako be baggalira kusezibwa opikipiki bujjudde wabuti yaga mulaga luddawo ono gwegenda kyagulanye muvaawo era mulaga luddawa owulidde jjukira nti eno oba oli mukono kati gwowe mukono ate ogenda e Kayunga eyo disorder gye tugezaako okugira tetwagala disorder President Museveni ya campaigningira e Butembo nga 12 yasookera Palisa saalaba abantu bava Palisa kujja Butembo obaye tebalina nedda gye bali nedda ulira mwatandika olugambo olwa propaganda bano kati onadidde obulimba bwa UID kati tavanga mu UID yamanyirwanga abasala ebigambo kakati abaana b'amasomero bali luddawo kati olwaleero no owawa tobalanga beyambula nkubuulira nze no mwapapala ne mudda ne kubasibe naki ne mbaga nti nzabe Butembo sirinayo komera babasibe bemwogerako be bali kuba amasimu olutindo Radio Simba hello webala okuwuliriza n'abakulu abali mu studio mbalamusizaako nnyo sebo Rashidi baba nga bulijjo naye njasooka okwebaza oyo omukulu afuddeko okwogera tukiriza batigane President Museveni amateeka g'agakiiko by'okulonda agoberedde bulungi nnyo wesaidi ya Nuupu omuntu ava embalala yava embalala najja paka Mukambala n'agoberera Kyagulanyi tubakomyawo ne bazirikira amakubo n'ekirala zinemba zemulopeddeko zibakanyalu ezo nga basaddemu lwakubanga Kyagulanyi tumwekengera ayagala kutta abantu zenyagala President Museveni yakoze eki ekya abantu ezo embwa babuulire wamma Lutindo Radio Simba hello ono sali okuva ebbombo esebo saasidde baba bannange era wabanga akyakuba omugaati egavumenti yaffe ekyali wansi baba nayogera bwatyo nga twagala nkyukakyuka RDC atekato abantu bafa Katonda asasire ensi yaffe neyanziza nnyo 5-3-6-7 nkyagenda mu maaso Lutindo Radio Simba hello ono saalo okubayanja wenatyo enagojje mu bufunze Bobi Wine tu tujja kubuwa mpaka last muzeyawo mule kale neyanziza kanfuneyo omulala omu 5-3-6-7 Lutindo Radio Simba hello Tata Nabumba yenze kennyini amanya gange bampitaliza akamutyaba esebo munnakibiina kya National Unity Platform okusookera ddala bwe mpulira munna UPC oyo ng'ayogera bw'atyo ng'awagira okutemula abantu n'okubasiba mba si kyewuunya nga muganda wange abaaliwo mwami Kakande munaatujjulira ebikolobero ebyekko UPC byakola ku Uganda eno kati olaba ng'omukulu awagira ebikolwa ng'ebyo bateweewuunya era nsaba nnyo Katonda Taata Nabumba ngenda okutuuka mu myaka gya mwami University nga nake neekoledde ng'olubuto tetukyanjogeza bitasaana kubanga Taata Nabumba omuntu ng'oyagala ekibiina ky'NRM nga toli wa UPC ng'oyo
walibadde tewagira kuttibwa kwa muntu ng'oweeyiganga kati obanga ddala ye naali muntu nonyesa buwagizi omuntu mwami weeyiganga abadde n'ennyina abadde n'ekitaawe abadde n'abaana kati abo wasa kitaawe battali ye naaleemu era nowagira ebyo neyanzege bwana Mutyaba awuliza mabega oba awuliza matu awuliza mabega oba awuliza matu lwaki nkubuuza njogedde ddi ku byeyiganga tinawagidde okutta Mutyaba mulabidde emyaka Mutyaba mumanyi bulungi yezze emabega Mutyaba oli musajja mukulu naye okula mutwe basebo ne banyabo mukwano gwange kyeyone avudde mu mbeera lwa Mutyaba mumanyi Mutyaba yasomerawo wasoma waddayo n'osoma Mutyaba yasomerawo ampuliriza omulungi Mutyaba yasomerawo